Okay, baby webale kunzikiriza kyekigambo kyensinza okuwuliramu webale kukkiriza nti bannanga I'm beautiful webale nnyo webale ddala bubu webale nnyo ddala kwera n'omuntu akimanyi nti oli mulungi bannange kirungi binyuma program kiri kitya kokyali mbebaza mwenna abakiriko mwebale nnyo mwebale ddala buli omu ng'osinzidde kuba tulabira program kiri kitya Monday to Friday kasita etuuka omanyirawo nti kasita wa 8 bwennyini bwe zituuse bwe ziti Dana Nabatanzi abeerako n'akuwa program ekuwummuza ku birowoozo ekuyisa mu malya g'ekyemisana ate naba kubanga ofuna ekyemisana ali mu kifuna essaawa eno ali mu restaurant ali awaka wonna gwawujjaddemu ng'omaliza okuba ng'okikwasaganya weebazanga Katonda naye nga nina okuyisa mu budde bwe buti ate okuyingiza mu kawungeezi akalungi kale essaawa eno etwogera bingi nnyo ebigenda mu maaso mu nsi naye kinkwasiza nnyo ennaku ekyono omuvubuka gwe twalabye mu mawulire gaffe gambuuza ageesigika omuvubuka ndaba kale ne bwaba musajja oba muvubuka ali wakati musajja kale tugende n'ekyo omusajja gwe bagyemu ensigo agenze mu ddwaliro afunye accident yafuna accident ku kubo n'afuna wano kati n'akoona akawanga ng'ateekeddwa kugenda mu ddwaliro okumujjanjaba naye kaakati n'asooka n'addusibwa mu ddwaliro erimu ntegeezeddwako nti lyali ly'ensambya if I'm not mistaken n'addusibwa ne bamusaba ssente nnyingiko z'ataalina n'agamba naye omanye no kanveeyo bamusaba ssente nnyingi nnyo zempuyiddeko nti bazaali miliyoni 10 ne zimulemesa omuoperatinga omukolako n'akyusa eddwaliro n'agenda ku Old Kampala Hospital bw'atuukawo ne bamusaba zaali miliyoni 3 bamusabye miliyoni 3 okumukolako operation omutereeza wali wagize agenda okuyitawo ebbanga okulaba nti yali ateredde wano we baali batereezezza naye ng'alaba ate wano ayinawo ayinawo bwalaba we basaze bo kye bannyonnyola nti bajja wano ennyama y'olubuto ne bagimuteeka wano mu kyenyi kyekitolabaawo bo bagamba nti bajjawo ennyama y'olubuto ne bamuteeka ku kyenyi naye ennyama gye tumanyi kale mu kitone ennyo tetumanyiko ekya health tumanyi nti ennyama bagikolokota eno ku bbuti okitegeera ne bagiteeka ne balyoka bagiteeka mu bifo ebirala ebiseera ebisinga olwo n'ebifo ebirala bibasobola okuba nga bajjamu ennyama n'ebiseera ebisinga ebwanguwa ebeera bbuti ne bakuggyako kabakabina ne bakuggyako ne bateeka awalala kati bwe baŋŋamba nti bajja ku lubuto wano ate nga baasalawo bulungi nnyo ne bateeka mu kyenyi ne kimulema okutegeera yagenza okugenda mu zisikaani okumukebera okulaba biki agenda okukizuula nga bamugyamu ensigo nga teriimu kati ne neebuuza abantu bano abasawo abakola ekintu ekyo ate ng'ono nno y'omu ku abo be twandiise ba survivor abamu ku abo abawonyeewo nti babakozeko operation n'asigala nno nga mulamu abamu babakolako n'atadda ngulu abamu n'akolako n'afiireyo ne bagamba nkiyitiddawo enkovu ye y'olubuto gy'olaba era yaddukidde n'ewalukwago okulaba nti bamuyambako mu byekkooti awo aba omusango guno bwe kiba kisoboka bamuyiririre nejjukira nti ogani eno tesobola kuddizibwawo wadde ne baana bamuwaddeyo omulala ne baba bakoze batya naye eyiye badde yiye lwaki baba bamugjamu without their consent wano wennyini wenzijukiriza abantu nti bino bye batera tugamba nga batukolako operation ne bakugamba nti bw'oba olina owooluganda lwo oba olina omuntu yenna asobola okuba nga asayiningako ebimu ku ebyo kye bitegeeza nti wateekeddwa okubaawo omuntu akubudaabudde akuyambako okuba nga akujjanjaba sinakindi oluusi okuyambako okusayininga ebintu ebyo ne beekennenya bulungi okulaba bagenda mumukolako ki ate n'ekirala amalwaliro agamu kati essaawa eno tuli ku Old Kampala naye n'agamu amangi agabikola okitegeera naye amalwaliro agamu gamanyi abasawo abamu bamanyi okupangisa amalwaliro ne bakolerayo operations n'agenda ku ddwaliro n'agamba nti okay kati kangeze bugeza nti lino BBS hospital n'apangisaawo ne bamuwaawo room n'akolerawo operation okitegeera naye nga oluusi sinawaawo kati bino byonna biddayo ne ku malwaliro gano agakwasaganya ebintu bino okwongera okubeera careful abasawo be muyina mu malwaliro ge muyina ddala be batuufu emitendera gye balina okuba nga bagobera ddala gye mituufu mujjukire emabegako waliyo twalina I think before COVID-19 bwe twalina eyeefuula omusawo eyali emulago ng'akola ku bantu operation abajjako ne ssente naye ng'amazemu emyaka egyo wagindaba 5 ali omu ate ayaya mulago ali mu bantu ali mu basolooza ssente kwe ga yeefudde omusawo waamu omanyi oluusi bw'olwa mu kitongole omanya bwe kikwasaganya emirimu system ogitegeera n'onoonya bwe weenyiga naye nga lwaki omuntu muba mumuoperatinga ne mumuggyamu kidini ne mutwala ekitundu kye nga temumubuuzizza temumusabye abantu bangi abandiyagadde ozitunda olw'obwavu bangi I believe bangi abandiyagadde okutunda oganzi zaabwe olw'obwavu obuliwo
naye kyandibadde kya buvunaanyizibwa singa muba musabye olukusa kuba bwe kiteekeddwa okubeera. Kakati nze ngambera mu butuufu omuntu ono ateekeddwa okuba nga bamukolako, ateekeddwa okuba oba bamuyiririra kyonna kibanaaba basazeewo ko kyeneebesazeewo basobole okulaba nti bambi afuna obwenkanya n'ekibi nnyo. Era nze nnyongera okusaasirako omwami ono gwe bakolako operation kikwasa ennaku. Tebereza ogenze kujjanjaba eno ku kisige waggulu wafunyeewo gundi sooti ate n'otuuka eno ne bajjayo nnyama ku lubuto mbumanya bajjayo ennyama bagitadde eno naye tebakikugamba okyezuulira nokyezuulira agenza okukebera nga bajjamu ensigo gwogi omanyi nga bakugyemu kidiniyo okimanyi naye ate bino nno munnange olwo nno y'omu ku abo be tutegeddeko obutegeezi abantu bangi abagenze mu maaso n'okukola ebintu bino mu malwaliro ag'enjawulo era mwongere okubeera careful mwongere okwegendereza mwabagenda mu malwaliro omusawo akunnyonnyodde ebitategeerekeka weebuuze ate olina olukusa okumanya buli ddagala lye bakuwa mu ddwaliro olina olukusa okubuuza kiki kye bagenda okukolako olina olukusa oluvannyuma lw'okukolako okwebuuza okitegeera kiringa nze lwe nategeera walwe eyanyinyonyola nangaddana bwoba ogenze ku famasi eramuza fe tumanyi nti bwogenda mu ddwaliro teri kulamuza era amalwaliro agasiga gagamba eddwaliro tebaliramuza zibanga fiizi za ssomero tebaziramuza naye osobola okulamuza ku famasi n'omugamba musawo bannaye nze 1500 sizirina era bw'oba weegendereza banja kuga kale kankuweri lino ery'essente bwe ziti osobola okulamuza ate n'ofuna ekituufu n'ofuna ekirungi naye twongere okwebuuza n'okubeera careful eri obulamu bwaffe kikwasa ennaku ery'omuvubuka ono mulengere mulimbamu nammwe bannange ozanyidde ku bulamu bwa muntu n'abaana bano abagenda ebweru nabo nawulira nti nabo bye babakola ayayayaya kibi tukyali mu program kiri kitya twetaaga okuba nga twongera okumanya ebintu bino eno ye story nno mmanya gyeneggweera enja gigoberera nnyo ndabe gye kinaggweera bakuggyamu batya ensigo lwaki omwana wawe bene bamugyamu ensigo mutya you don't even have the right wadde olimu toyina right yadde oli musawo tosofa otya how